Mbalamusizaako mwenna abeekuumirako Senga 5256 mwebale kwekuumirako ate gwe omupya teweerabira subscribing atwegattako. Munnange nno leero ekindeese njagala twogere ku bintu bye tusaanidde okutunuulira oba okukola nga tetunnaba kuyingiza embolo mu mmana oba okuyingiza omukira mu mmana. Vidiyo eno egenda kuba nga eri nnyo ku baami. Tuyinza okubaayo n'ekitundu ekyokubiri nga kijja kuba ku bakyala. Naye olwaleero njagala njogere ku baami baffe. Nina mwana muwala eyajja mu inboxing n'angamba Senga, kusaba oyogere ku baami. Otubuulirire ku baami, abaami temwefaako. N'angamba Senga nina omusajja mwagala. Naye omusajja oli mpulira nga we tuba mu kazannyo. Ebintu by'engeri gy'abikolamu. Ekituufu kiri nti so ne ngamba nja bafisizaayo akadde. Abaami muyige okwefaako. Nga tonnaba kulowooza kugenda kukabala munno. Nga tonnaba na kulowooza ku kyakwambula munno ngoye. Sooka olowooze ku ggwe. Abaami muli bakyafu tukkirize. Abaami mugamba nti abakyala bakyafu, nabunnya zaabwe ziwunya, biki. Naye ate kankubuulire, nammwe muli bakyafu. Osanga omusajja ng'ayina omuza. Nze simanyi naye bannange muyige okwemwa. Muyige okwemwa. Gwe n'ojja n'omuza gwonna gusiiwa gugira muno gumusala, oyagala oluusi bakunuune ku mukira, naye nga kiki banuuna nga kyonna kijjudde enviiri. Ezo enviiri zeeyo wansi ze mulaba ze mulekayo zireeta bibakitiriya. Zisitowalinga obukyafu. Akatuuyo ne kajja n'otuyana nga mwezina oba obadde okola otyo n'owulira nga zisitudde oluusi n'akasuususu. Jjukira muba mwezina waliwo akaso akabavaamu. Ekyo ffenna tuli bantu bakulu tukimanyi. Naye ako si ke njogerako. Nkoogerako nga keetabiseemu ebirala. So nga tonnaba kulowooza bya kuyingiza mu kirago mu mwana munno oba mu muwala oba mu mukyala oba mu mukazi. Weetunuulire ogambe eddala ntuuse okuyingiza omuntu omukira oba okuyingiza omukira mu mmana ya muntu. Gwe n'olaba munno nga emmana ye yagirongoosezza n'agiteeka muwoomya n'agirongoosa n'akuteerayo akabisi. Kugamba yonna n'ebeeraawo nga yagimwedde ekisaawe yakisaaye. Naye gwe n'ojja n'omumalako appetite. Ate n'ekirala muyige okunaaba. Abantu abasinga munaaba naye temumanyi kunaaba. Mukkirize mbagambe kino. Ate mujja kuŋŋamba nga lwaki tetumanyi kunaaba. Weeyiwako bweyiyi mazzi. Abalala abaami temwagala kunaaba. N'ova yonna gye wasiibye n'olutuuyo lwo n'ebijaketi byonna biki oba ovuga booda tugambe ebituuyo ebijaketi n'ogamba omwana omuwala tugende tumiitinge mu kifo bwe kiti. Osiibye weewuuba mu kasana kakwokya. N'ojja ate n'ogendako mu kiyigo n'otuuka ng'oyagala kwegadanga bwegadanzi. Nedda munange mulimba mweddeko. Sooka onaabeko weenyirize bulungi oba olina kagundi tuziyita seductive perfume. Waliwo obu perfume obwo oba obulwowo obusikiriza obuyimya omuntu. Osobola n'okesprayingako oba oli waka. N'olyoka ogenda mu mubiri ne weegadanga. Munyumirwe. Okwezina nabagamba kunyumirwa. Okwezina si kutuusa mukolo. Abasinga mutuusa mukolo nti njagala kumala. Nfulumya amazzi gano agandimu. Naddala abaami. Ekitali ku bakyala kubanga omukyala osobola okusanga ku bakyala 100 abakulu abazadde abaana balina ku zi yunivasite balina n'abazzukulu nga kuliko abakyala nga 4 oba 3 oba 5 abaakatuuka ku ntikko. So abaami temutera nnyo tufaako mwefaako mwekka. So kyova olaba nkugamba nti mulina omuze ogukola okumala. Si kunyumirwa, si kumazisa munobula kumala. Tikaguneereze kanfune wenguyingiza nsogole byensoggodde gukkakkane. So mbagambye tunuulira nnyo eriya yaffe eya wansi kasaawe. Mukatire oba munyiikire okumwebiza. Bannange mumwe kumuza. Bannange mugumwe. Simanyi na kumanya n'ojja enkwawa zonna zisakaatidde wansi yonna wasakaatidde n'olyoka weevumbika ku munno. Ekirala kye ngenda okubagamba byonna bw'oba omaze okunaabako obulungi ng'otukudde kati oli muyonjo.
Tugende ku kintu kya romansi. Abaami nga tonnaba kuyingiza mu kirago oba mbolo yo mu mana ya munno, kakasa nti emmana etobye ate ng'etobedde ddala. Muve mu bino bye mulimu oba bye mubeeramu n'oromansi ng'omuntu n'aleeta otwo otuzizi. Mbagamba nnyo ekintu kino. N'ofubutikayo omukira n'omuzinako luutu enzina 2 1 2 3 4 n'akala n'ogamba omuwala mukalu oba omukyala mukalu. Lwaligwa ku muntu amanyi okkuba ekyuma oba okunyoola ekiwato oba okunoonya omukyala, tajja kuddira. Omanyi lwaki? Ajja kugamba bulijjo omudibya, bulijjo omusiraanyi, bulijjo amanyi mukalu kumbe si mukalu. Ompulidde munnange? Bajja mmutwala ate waaba mufumbo, bw'aligendako ebweru n'alooza ne bamusumulula, gwe taliddamu kuwulira. Ajja kuwa kutuusanga mukolo nga ye alina omuntu weri amusumulula ppata. Emmana eno gye mulaba eri sensitive. Emmana yeetaaga budde, tebyetaaga kupapira. So mbakubiriza nnyo nga tonnaba kugufubutika munda kwanguwa, kuba nze mbagambye nti mmwe ebiseera ebisinga kye mufaako abaami baffe kumala mmaze ntya. Nkoze ntya okumala amangu oba ngambe bwe ntyo, sinakumala mangu naye nkoze ntya okukkakkanya kino ekyereeze. Munnange nno naffe abakyala tuba n'emiyimu. Era gwereegera ddala omusino ne gukutujja ate ne gwereega ne guzimba enfuli ne ziwaga. So naffe mutubalengamu era mutusaasire. Munno muzina muleke mulooko. Muzina nga ne bw'aba atudde awo ajjukira bye wakoze n'aseka oba n'amwenya. So nga tonnaba kuyingiza mbolo yo mu mana ya munno, kakasa nti etobye ate ng'etobye bulungi. Si ebyo byereeta otuzizi otwo otuseerera otusooka. Emmana etobera ddala nga bwe mbagambye, etobera nno ddala ddala. Romansi muwe akadde, munno omunoonye omusumulule. Ekintu ekirala kye njagala okwogerako kye ky'okuba nti omuntu gw'ogenda okwezina naye omwagala. Mulekeraawo okutuzina okutuusa omukolo. Fuba nnyo oba gwe oli eyo nga tokikolangako. By the way, omanyi nti waliyo abaami abali eyo nga ye akanya kubala nnamba, ng'alina ne target by the way nti njagala nneegatte n'abantu 10 oba 10. Gye bali temuwakana, nga gy'ali eyo ye omukira ali awo. Bino ebintu bye mwegattagatta n'abantu, abantu balina ebizibu byabwe. Ojja kwegatta ne mwana muwala akuleetera ebizibu. Abaami okubonaabona kwammwe okusinga kuvudde ku bantu be mwegatta nabo. Weewaawo naffe abakyala bwe guli. Naye gwe omusajja atasobola kusiba zipu nga buli omu omweyambulira, buli omu ate oyagala omutuuse mu buliri. Munnange, okwegadanga kusukka ku kwegadanga. Scientifically bagamba omuntu weegadanga nawe oba we mwepimpina ne mwezina. Buli lwe mwezina mulina kye musharinga, mulina hormones ze musharinga, kirina kye arousing, kirina bond gye kireeta wakati wammwe. Spiritually bagamba omuntu buli we weezina naye ogaba n'ebyo by'aba ayina. Bw'aba muntu nga wa bizibu osobola okugenda nabyo, bw'aba wa bisiraani osobola okugenda nabyo. So nga tonnaba kuyingiza mbolo mu mana yonna, kakasa nti omuntu ono omwagala, si byakutuusa mukolo. Okitegeera? Osobola n'okusalawo okugamba nti omuntu ono kansooke nnoonyereze ku bimukwatako. Naye mmwe mufa kimu, laavu yaggwawo, temukyalina laavu, toyagala na kumanya. N'odeetinga omuntu nga n'amannya ge agasembayo togamanyi, ne mwezina. Mwomala muzinamu luutu nga 8 n'olyoka omanya nti yenna nsamba ate ggwe nsamba. Owulira amawano? Ekyo wano mu Buganda kizira. Olinza okkiraba ng'ekitini naye muno ekinene. Kinene sandyagadde kirambulula. So kakasa omuntu nti omutegeera gw'ogenda okuyingiza embolo yo gy'olaba. Omukira gw'ogwo gw'olaba gw'ogenda otambuza, amazzi agakufulumamu ne gayingira mu muntu omulala. Kintu kya muwendo nnyo ky'olina okuvaliwinga. Naye ekirala kye njagala okwogerako, nga tonnaba kuyingiza mbolo yo mu mana ya muwala yenna, oba mu mana ya mukazi yenna, oba mu mana ya mwagalwawo kasita ebeera nga mmana. Ggwe omwami ampuliriza,
ngenda kusaba obeere mwegendereza nnyo. Weekenneenye oba mumanyi mugamba nnyo nti ffe tulina ebirwadde bi-infections biki, nammwe mulina bi-infection. So nawe weekebere ogambe ddala ndi health wise nnyimiridde ntya, siinaamu ka UTI, siinaamu ka infection konna. Weewale okugendayo oyingire okoleyo eddakiika 2 ogwe wali kwegamba. Omanyi nti okuzina omukazi ng'obadde omwagala nga wamukwana ebbanga ddene n'akwegayiriza n'atuuka n'akkiriza n'atuuka n'okugamba nti ngenda kuwaako, ne mutegeka olunaku bulungi olw'okuwaako, omwagalwa wo oyo n'omuzina eddakiika 2 n'ogwa wali oba n'omumalira mu bisambi. Omanyi kye kitegeeza? Bw'oba wabadde otegese ng'ogenda musiibuza emitwalo 5, nkakasa mazima Katonda mu ggulu ojja musiibuza 2 oba 10 okubikkirira kiri ekiba kituuseewo. Naye ate bw'omuzina nawe n'owulira nti by'omukonkonye gyebiri, by'omuzinye gyebiri, oba wategese 5 osobola n'omusiibuza 2 oba 3 n'asiima. Kitegeera? So abaami mbeegayiridde. Sigambye ate nno sibagambye nti abaana b'abeene bakalakate mbaweetana. Oba olina obusobozi omwana wa munno oba omusiibula omusiibuza akasente akawera, bannange emmana eyonjwa. Ogyagala enyirira, ogyagala ngiriisizza, bagiriise eyo gy'olaba. Ogyagala ewooma, ogyagala nnyambala ennyirire, akapala ak'omunda akakulabikira obulungi, kati ompadde 2 ngikozesa eki. Kale nazo ssente sizijevunye, kisinziira ekkaliba gy'oba okwanyeemu. Kale munzikirize nkoma wano olwaleero. Nja kuba nyongerezaako vidiyo yaffe eno sandyagadde ebeere mpanvu nnyo. Nja kuba simanyi oba naasobola obbakolerayo ka practical waliwo ka practical ke njagala okuleeta mu maaso awo tokasubwa, k'osobola okuziniramu omukyala n'abeera ng'asobola okutweka ku ntikko sitayiro emu bw'eti eyo. So mbeegayiridde mu subscribinge, mu likinge, mu commentinge ate era mu sharinge. Temujjanga okwo mwenna abeekuumirako abakadde. Buli bwe nteekayo ka vidiyo bambi nodda n'okalaba n'okalayikinga n'okomentinga, kiba kimpa nnyo essanyu n'okunnyongera amaanyi okukolayo vidiyo endala. Ate gwe omupya odiyo eno oba vidiyo eno w'oba ogisanze wonna manya bumanya nti evudde ku Ssenga Faith 256. Jangu ku YouTube yo bikkula, genda mu search engine teekamu Ssenga Faith 256, bajja kuba bakuleeta butereevu ku channel yaffe, osubscribinge olikinge. Wabula bw'oba tonna subscribinga ngenda kusaba osooke owakingeyo eddakiika nga 3 olyoke osubscribinge, kuba w'osubscribinga obusubscribinzi bambi olinza okuba nga oggiddwako. YouTube bw'etyo bw'ekikola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Mpozi n'ekirala kampiseewo kino, bambi akalango tokabuuka. Akalangako buli bw'okalaba ke katuyamba okuba nga tusobola okusapootinga channel yaffe eno okuba nga esobola okubaawo, nange ne nsobola obba uploadingirayo content. Yeah.